otwesibako bwezi era kituufu siri producer asinga nali nkiwandiseeko ndize asinga omukulu Bushington wanjisebo jebale kutaata kale nawe jebaleko ngenda kutwala ng'omu ku bakulembeze ba team no sleep siri mukulembeze wa team no sleep ebimu abisawa ani ebimu abiusawa siri mukulembeze wa team no sleep sibangako mukulembeze wa team no sleep oba onoonya mukulembeze wa team no sleep omumanyi kati tutandikira wenyini industry ebadde etabuse wano we tutandikidde guno gwenyini omwaka industry etabanguse etya abantu buli omu ayogera kike buli omu akola kike wavayoko n'ofulumya statement yawo ng'oyagala abantu baddemu ani siwulidde wafulumya statement emabegakawo ng'oyagala abantu baddemu empisa wafulumiza statement ng'oyagala abantu olabe ng'empisa ziddemu naye saagala abaddemu mpisa just naye njagala tulegerawo omutima omubi era ndi happy kuva nakola statement era byakyukamu ndowooza byakyukamu which means statement yange yalina kye yakola kiki wali olabye nga kiyitiridde omuntu nga ye kimuyitiriddeko ani nga gwe kyali kikuyitiriddeko nnyo tukokola statement just nalaba nga kalu kyepikinza butakirwanisa kigenda beera bwekityo paka so yeyali easiest way ey'okudistractinga omutima ogwo guveewo okitegeera yadde twewalana naye waliwo situation wetuuka n'ogamba kino kiri below the belt so yeah naye kyaggwa kirungi kati kyetwali tulwanirira kyo kubaawo ebaddewo abantu bazze tulinze kamiliyoni atuyimbire n'abalala nabo era tujja bawagira wadde tulaba nga kyebali bakola kyali kibi bati tujja bawagira abadamu bagaba kyali miningi okugamba mbu n'ogundi takola ki tagira tebaba amugyako amukolako interview tewabaawo ku stage amukkiriza kuyimba tewabaawo amukkiriza kukola kintu kyonna ku stage ani gravity okumugabamu tewabaawo n'omu naye nga gravity siyagala mwogerako banga liise tunyumye ku mboozi endala nandi nze nakola okwanga siri yesu n'omulala abeeya yambekeze waba byayitamu okitegeera siri omu indasitule erimu abantu miliyoni emu era munagamba naye bushi y'omu era mwe munoonya bwe munkubira okitegeera gagundi yavayo n'agamba mudre we yagenda kuomu wavayo n'osanyuka nnyo kandi nange namugamba aleete proof eyo teyagireeta okitegeera so bwe yabadde yaleeta proof then ampaayiriza okitegeera yavayo n'agamba muno zigwa omu ku baproducer abasinga obwakabijasi otwesibako bwezi era kituufu siri producer asinga nali nkiwandiseeko ndize asinga okitegeera so there is no point nasikeerangako nendwakinga nti ndi number 1 okitegeera oba ndi number 2 oba number 3 sikyogerangako so mutuufu era sinze producer asinga waliwo ekire naye industry guno omwaka ng'etandise ku biiki ya waggulu nnyo bantu kwevuma kwerangira kutaagaliza mubaddewo mu industry for long tukujjukira kuba good life obadde mukooko ogeza kulaba industry okuzitula kitegeeza kisaawa abaana abato okuba nga tebatandika barege mwe musinga kwagala ki musinga kwagala music oba musinga kwagala ntalo ate byonna bijjira wamu nange mbabuuziza batunyumyamu mwe musinga kwagala ki music naye ate tulaba ate si kyebatuwa kati mubagambe okitegeera mubagambe bave mu ntalo badde mu music simple okitegeera mwe muba mukiraba nga nammwe bannamwe mulaba tekikola makulu okitegeera then kosite saagala creating a cloud okitegeera oli kubanga oli bwavaayo nze bwe nakola post eyo nalina intention zange nyingi era nazaachivinga kyova olaba nti noyo yali avuma yakendeeza nebiggwawo okitegeera kyazizinga so second party saamufaako I think second party teyategeera point yange okitegeera so yeri akiyuzinga buyuzinzi kutambuza ki brand ye namawulire nakola which is very okay yali yazanya smart okitegeera ati ye culture ndowooza ye culture kati eriko okitegeera I think it's the culture gye baagala but I know si nyangu ya kumaintaininga ebeera nungi nga teri kubi naye webanga mundu zitunuddewo bikyukamu so I think it's a culture that is picking up era kyekimu kino kinabasooka okwogera wankolako interview nekikugamba
I think we should get back to the basics. Tetukola music. Abayimbi abo bowulira mu background bonna yes besojja. I believe the best way of fighting is music. Oluyimba twalukola nga tulina era gwe tuluyimbira. It was our response. Teyali ngumbi teyali ki okitegeera. So I believe abayimbi bwe beekuba musically it's beneficial okitegeera. Naye tudda anyway abambi bakolera so simanyi nga bwe babagambye sinzategerera industry. Nange I just play the role that I feel I can play. Naye sinzasalirawo industry okitegeera. Era post yange oli bwagitwala too serious nyoni yamuluma nnyo kiba kyewuunyisa kubanga nze nagamba I think saagamba I command oba okitegeera which means sina authority ekola ki abakibayinga abanakibayinga kati gwe oba tokibayinga kuba abayimbi bangi abagira baba taayogera balaga abangamba kituufu kyewakoze kirungi naye nga tosaavaayo kubanga amayi bwavaayo omulala ajja mukoona so kyekibuuzo olina kibuuza ye graffiti wanze nalaga saidi yange it wasn't called for so naye njagala omujazo embuuzi bye bwomugamba it was called for there's ethics say integrity ye bwete bwemugamba so it's okay. Waliwo olugambo olubadde lutambula rumors nti bwenerijeja zimugenda kuddamu okukola ekiro ekirungi ogambye waliwo olugambo anti kati kirya naye wemba naaba nkoze naye era ojja kumanya ojja sisula mosquito net olye bulungi ogande kufa ojja kumanya wenaaba nsazeewo okukola naye ojja kumanya njavaayo era nkugambye nakukubirako essimu nga njawukanya naye nja kukubira nga nzizeemu naye tofaayo